Omulungi atulaba nkwaniza nnyo nate wano ku Star TV emunyenye y'eggwanga mu kaseera bwe tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Micheal. Enkuba yatonye mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kabale yabadde wezeza milimita 31.7, Buginyanya milimita 12.8, Waddelaayi milimita 3.6, so nga ate yo mu Bushenyi yabadde milimita 1.5. Wabula enkuba etonnye oluvannyuma lw'essaawa 3 ez'enkya ya leero. Tujja gikutuusaako mu alipoota yaffe olunaku lw'enkya. Embeera eno ey'enkuba okutonya kivudde ku mpewo okuva mu gabira ag'e Congo nga zoolekedde empewo ezo nga zoolekedde eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonya mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe, so nga ate mu bukiikakkono tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga yeetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 27, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 22. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebweru w'eggwanga lyaffe mu Mombasa, Paris ne Kigali tusuubirayo enkuba okutonya, so nga ate yo mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 9. Omulabi waffe omulungi owa Star TV twongera okutegeeza nti enkuba tennatandika kutonya, wabula ekiwandiiko ekirambika enkuba nga bw'esuubira okutonya mu mwezi ogwokusatu, ogwokuna n'ogwokutaano kijja kubanga kifuluma ekiseera kyonna. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde. Nze Lubega Micheal.